Nenze ng'abavubuka nze kyemba kubiriza kiri ekintu kiri kimu. Mu kifo ky'okutunda ebyabakadde baabwe bye baaleka ne bagenda nti ebulaaya we wali ssente. Nabwano waliwo ssente naye omukisa ogukozesezza otya. Buli wolaba akakisa konna kakozese. Konna kakozese kasaka banga kasobola okuyingiza. Nti bino byonna ente naffe wano tetuzizaaza. Ne tugenda ne tuzinoonya we ziri. Ne tuteekamu obudde ne tuzinoonya ate ne tuziguza abantu. So n'olwekyo nze abavubuka abali eyo bonna nze kinyinza obbaga kiri ekintu kimu. Tukoma wano naye kyolinamu oba kyosobola ne bwebeera mmere ng'eyo nti oba osobola olusuku ebitooke byo osobola obiteeka katale n'obitunda biteeke ku mudaala kasoba nga oyina ebitooke ebirungi ebyembala wenyumiririze mu kyokola emirimu gino kugyagala kasito yagala omulimu kati nze njagala nnyo obulunzi era njagala nnyo ente nyinza n'okuba nga kyenteekamu kinene nnyo okusinga kyenzijjamu naye nga nkikola lwakwagala buli kintu lw'okikozesa okwagala osobola okukifunamu. Omuvubuka ali eyo oba omuntu ali eyo ng'ayagala nnyo nga kasente ku akawunti akalinako akasobola okutandika naye ng'atya kikyo osobola okumuga omuzimu ogw'okutya bwe bwavu obusooka waliwo yaŋŋambye era omuntu yenna bw'olabanga nga mu mutima gwe oyinamu okutya manya oyinamu obwavu. Nina yaŋŋambye nabuuki ng'akuba bulooka nabuuki ojja kwongezako bulooka emitwalo 2 muno omwaka nyatandika kuzimba n'azookya ezasooka n'azitunda kati yampereza ku kamese naŋŋamba naye ggwe oyina omuzimu ne mubuuza muzimu kigwakutya nga tewanoona bulooka kwa yali aliredde n'okumpola musasuleko mpola naye nga ntya okutandika kati ogwo omuzimu guba gwa bwavu obwavu oba sitaani kyasooka okukukuba kuba kutya ne bubeera bulwadde nga bunaakutwala busooka batiisa abafamire ne bubalaga nti n'emulago mujja mutwala tajja kuwona ne mugamba omukuumire ewaka ne bukulaga nti ne bwe munaagamba musonde sente zimutwala ebulaaya afune obujjanjabi obusingawo era omuzimu ne gubatiisa nti bwe munaagendayo eri era tajja kuwona era siiru n'abafaako kati omuzimu ogw'okutya mubi nnyo tandika ebirala bijja kukusangayo bw'obanga oyina miliyoni 10 tandika gulako ente 3 nga bwe nagambye oba tosobola kupangisa ng'olina akataka akatono kakozese osimbeko ebisagazi ate nga tonnasimba na bisagazi sooka ojje weebuuze jangu wano otwebuuzeeko nina ente zange ntono naye naali zirundiddewa ffe tukunoonyeza ente wosobola oziteeka. Okay, akasembayo kuzaala mutuwa n'abalaalo nyinza okujja n'engula ente zange naye nga sina mulala genda zirabirira. Ekyo kyangu nnyo ekyo kyangu nnyo kubanga naffe actually bw'obeera ng'okoze bw'otyo kituwa n'amaanyi kubanga ye muntu gwe tugenda okubuuza ente z'omusajja ziri zitya zikamibwa zitya tubale tukibusizza amaaso naye ekintu ky'abalaalo kino kizibu kubanga kakati abantu abamu tebamanyi kulabirira nti kubanga gino emirimu gino egy'ente gibeera nga mulimu abaagikulirwamu nga be bamanyi kati ffe ente ziri mu musaayi era n'omwana gwenzadde kijja kubeera kizibu nnyo obutalunda nte kubanga kiri mu musaayi naye naffe abaganda mutuwe okukakisaako naffe ente zitubeereko mu musaayi tulunde osanga omuganda nga alina ente 2 ewaka zikamwa liita emu naye nga naye mulunzi ku kyalo bamwogirako abaganda teri in fact zibali mu musaayi nabo naye enjawulo ey'abaganda n'abawestern oba n'abalaalo naffe abantu b'ente eri emu nti abaganda baagala nnyo soft life baagala nnyo obulamu nti tolina muganda gwosobola kuleeta ano n'omusuzaawo ewiiki kati nze mukulu before wano essaawa eno ninga ali ku biici Entebbe owiranga obulamu bwo mpulira obulamu obuli wano tobulabanga era emirembe gifunira wano nze singa era mbadde nsobola nga nina omuntu asobola okunkolerera e Kampala nembeera wano ng'abaana babandeetera nembalabako n'omukyala ne bamala ne bagenda kati naye mu Buganda omuntu olugira bw'ati atunuulira akakati akate ka miliyoni 3 kagenda kusiba eyo
eyali badde asuubula spare kati bo batunuulira buno obulamu nga bulamu nnyo bwakyala naye ng'ate ente teziriiko nti bano baganda oba si baganda kubanga era mukulu James Mulwana yali wa mu Central n'abalala ne bakizito ne baani abantu bangi nnyo abaganda bamusisi abantu abaganda abalunzi bangi abaamanya okulunda naye okulunda kuno sacrifice kwewaayo ne weefiiriza ebirala bano gye bagendera mugundi nze ku Christmas abalala baali ne famire zaabwe nze nali n'ente nga ndi n'ente ezo Christmas abalala baali ku beach nze nali mu nte ku kyempiikinzeemu tandika okulunda ng'okwagala sooka okwagale okutandika okay tweyanzizza nnyo tweyanzeege esimu eziri ku screen okwo bw'oyinza okuba ng'obayinza okutandika okulunda olunaku olwaleero ogenda kubeera ng'okubeera kuba kuzaala Quality Farm bajja kubeera nga bakugayidinga bajja kuba nga bakuwa ente ez'amata si za nnyama kulu yagambiddewo ye tatunda za nnyama yatunda z'amata otandikiraawo okulunda totya kutandika akatono koyina katandika kasoba ng'olina ettaka lyo oba olina ka eka eyo akuadvise olindeko ente ng'emu oba bbiri ajja kubeera nga akuadvisinga byonna byonna okuyitamu agambye nti n'abalaalo asobola okukufunira omulaalo agenda okulabirira ente ezo puroguramu eno gwogiyizeemu ki tuleme okusabanga obuyambi ngambira agundi ampe ku buyambi twaleewo agundi ampe ku buyambi naawe osobola okutandika olunaku olwaleero omwaka ogujja nga teggwogaba obuyambi kituufu kuba kisinga e Kampala oba mu Uganda muddala mu Central kusaba buyambi wesanga essimu sanzeko messages nga 300 buli omu nsaba ku buyambi naye nga omuntu alabye programu eno tasobola nti SB4 ngambira omukulu oyo Mr. Franka ampeeyo omulimu ngende nnunda ente ajja gamba kwegayidde muŋŋambira ampeeyo ku buyambi neetaaga ku buyambi bwakino so tukendeeza okusaba buyambi programu zinga zino tuziyigiremu ate era tutandike oli Kampala osaba buyambi naye nga mu kyalo olina n'ettaka lyewasikira ekazi nga 3 weewole tandika okulunda osasule mu myaka 2 oba kitegedde bulungi tolaba abantu baffe atunda ettaka yiika 2 n'agenda e Bulaaya ku kyeyo oba n'agenda mu Buwarabu ate n'ava mu Buwarabu ng'anoonya yiika 2 ze yatunda kugula kati ng'omutwe gwe gumusonga ate agenda okudda nga onyennyini we yatunda ng'ataano ku 10 baje muguzo nakyafunawo nakufunawo bamugamba mbweri esente zifa ttoga omwezi miliyoni 6 n'addira ettaka lye n'alitunda yiika 10 agende mu Buwarabu agenda okudda nga ne sente zafunye tezikyasobola kugula wano ne be yaleka emabega nga bamugye naye nga omutwe gwe kwali kutuula n'afumiitiriza naga nti bwe mba nnina yiika 10 oba yiika 5 nzikozesezza ntya ebintu ebimu tuyina okwerumya okutuuka ku bigendererwa byaffe bw'olaba nga wano oyinawo yiika 10 naye nga e Kampala by'okola si byamaanyi nnyo gula embuzi ojja otuule mu yiika 10 weekomerera omwaka gwo nga gw'oli eyo ojja kuba nga yatandika n'embuzi 5 oli mu mbuzi nga 3 ate ng'oyingiza ng'ate oyingiza embuzi zifuna zitya te okulunda embuzi ezo embuzi zifunira ddala ekintu kyonna eky'omusaayi kifuna gwe kyolina okumanya nti buli mbuzi lweri omuddo n'enywa n'amazzi ekuteerako 3,000 buli lunaku kuze wagula eyongerako 3,000 ente buli lwenywa amazzi n'erya n'omuddo ekuteerako 2,200 buli lunaku naye ekitutta kutya kutandika na kwewaayo so ndowooza okitegedde bulungi twejjemu okutya tutandike ate era tweweeyo twagale tujja kubeera nga ate omanyi bw'otandika abakweyungako baba bangi naye nga mu kutandika otandika wekka naffe SB4 tetwakumanya naye bwe watandika abakweyungako nze n'okumanya nkumanyira mu COVID mbuuza Ssemakula mubuuza nti SB4 kitegeeza ye Ssebunya esi ye se
then B sebu then fo yeri nya yesebunya tyo yesebo-sebonya nemugamba nti nga ndaba kwatambulira mukyala we mu kafyu kwatambulira ku SB4 media bebaani abo kitegeeza abakweyungako baki bangi ng'omaze okutandika naye singa tewatandika tebaali kweyunzeeko so n'olwekyo abantu bonna abali eyo nga batya okutandika batandike ababeeyungako bangi